Kinajjukirwa nti akakiiko akakulembera ekibiina ekirera eddembe ly'obuntu balondebwa omukulembeze w'eggwanga nga 7 February okuli Ssentebe Meddie Kagwa, omuwandiisi Gideon Tinyinondi, Dr. Katebalirwe Amoti n'abalala bonna basajja, tekuli mukyala n'omu. Kino eky'obutalaga bwenkanya mu bakulembeze abalondebwa kye kisinga okubobbya abakiise mu Paliamenti emitwe era nga basaba akakiiko kano kayiibwe baddemu okufuna akakiiko akajja nga kuliko abakyala okusobola okuyimirirawo ku lwa bannaabwe nabo bafune obumativu mu mitima nti waliwo obwenkanya mu bukulembeze bw'akakiiko kano. Commission eya Human Rights, the Human Rights Commission eriko abasajja bokka ekintu ekimenya amateeka gaffe, ekimenya semateeka constitution, simanyi simanyi negwetubuleminga naye okusanga nti commission yonna basajja, abantu 7 bonna basajja nga teri mukyala. Olubereberye mu kulonda akakiiko kano waliwo omukyala Adom Violet Akrutu ng'erinnya lye lyali lyalondebwa President Museveni, wabula oluvannyuma lw'okuyingira olwokaano lw'ebyobufuzi yalekulira era ekifo kye ate waddizibwawo omusajja. Twalubadde tusuubira nti ebifo ebyo byali badde ate bigendamu abakyala. And that is the minimum. Kwegamba bw'obeera n'abakyala ababiri n'abasajja abataano ebeera gundi just a third. Nga bali bataano bano babiri bokka. That is the minimum kye tusaba era tujja kubitwala wa gundi ndoza president. Tusabye chairman wa commission abulireko appointing authority. Appointing authority is the president. Naye nga be batamuwa advice and so nolwekyo ekyo kye kizibu kyaffe nga abakyala nga representatives of the people. Yes, ssentebe w'akakiiko ak'eddembe ly'obuntu ensonga eno agyesamudde n'ategeeza nti tebakiinamu mukono wabula omukulembeze w'eggwanga y'avunaanyizibwa kulonda amannya era gwaleese gwe bakolagana naye nti wabula ensonga eno baamala dde okugimutunuzaamu nti akakiiko kano kagwira nnyo ku luuyi olw'abasajja. Chairperson wange omulimu gwaffe tubuulira gavumenti nti abange tulina amateeka gaffe bagayita Paris Principles gagamba nti muteekwa okuba gender sensitive. Ffe tubuulira gavumenti nti bwemba mulonda abantu mu considering ebintu byonna genda tekumagamba mukazi oba musajja, mulimu n'ebirala abalala bagamba mubeera mu civil society, mubeeramu abantu abaliko obulemu, kwegamba ebenga kitwala buli muntu akakiiko bwe kasaana okuba naye kino kyo kiri greyali owulidde nga chairperson waffe akirayizinga. We've already informed the authorities nti bannange ekintu ky'okutabaako mukyala ne Geneva bakitubuuza kuba tulina okukola report batuwa teyandibadde nga license naye batwakreditinga. So kijja naffe tuwa obuzibu bwe kutaabeeko mukazi kubanga tuba tetuli gender sensitive ate nga ffe commission. Kagwa ategeezezza nti naye bw'onoonyereza era ne weetegereza ennyo mu bakozi bonna abakolera mu kibiina kino ekirera eddembe ly'obuntu mwatu abasingayo obungi bakyala era omuwendo gwabwe gukubira wala ddala ogw'abasajja. Paulo Matovu ku lwa WBS Amasunsule.